Omusumba Michael Kizito okuva mu kkanisa ya Jericho Breakers ekyebanda yaniriza abasajja n'abakyala abazze mu kkanisa nga batamidde wabula nga bano bagamba basinzidde mu bbaala ne beekuba mitima okuva ku mwenge gwe bagamba nti gubafiirizza ebitagambika. Oluyingidde mu kkanisa bajjidde mu sapatu ne niigiina nga n'ebigere bibadde si binaabeko nga n'abamu batagala bwe babuuziddwa ekibaleese ne batandika okwesongamu nga mutamiivu munnaabwe bwe yawulidde enjiri naye ng'agibabuulidde nga bano basesezza abantu nga bababuulira bwe yababuulidde enjiri. Wano omusumba Michael abasimbye katuuti n'abaatuzzaawo obulokozi. Era mu kwogera nabo mu mboozi ey'akafu batubuulidde obugu bwe bayiseemu nga n'abamu abakyala baabaddukako dda. Bwe nali ne famire yange eyo mukazi we namuzaalamu abaana babiri akola ku Pentagon by the recent just because yaddayo e Tanzania. Naye twayawukanira ku poliisi kwerusi ng'ekindawukanyanzi naye just because they were taking alcohol nitwawukana. Wabaddewo eyasoma obwa yinginiya ng'ono afuuweeta oluzungu ebitagambika agamba ekimukaabya amaziga. Banne be yasoma nabo mu mawanga nga Kenya ne Tanzania saako ne Amerika bali bulungi kyokka nga ye bukyamaliriza okusoma emyaka 15 yasira nguuli. I used to drink 24 hours, 24/7. I used to be a drunkard. I used to make a lot of money, but I never did anything. Even up to this moment, I'm just beginning. It's like I'm beginning life. So many guys I've started working with, they are very far ahead. They have even family. Bano mwe mubadde n'abasuubuzi abalina amaduuka mu kibuga nga bagamba olw'omwenga amaduuka baaganywa n'abakyala ne badduka nga kati bino bye bakooye ne basalawo okulokoka. Olina engeri gwenkozesa mu kulokuba nga singa bwenfaanana. Esooka business wise. Basinga right now I'm one of the business people. Abavubuka abato abanemu ku ssente awo mu kibuga kuba nali nkola ku bamu n'otigamba nti bankozesa naye nze yali yeekozesa. Okitegeera nga paama sasula $6,000 nja kunywera era nabo bakaaba mwenge guba kubira obwavu nabo. Omusumba w'ekkanisa eno Dr. Tryphus Sekate ayogedde ku kibinja ky'abatamiivu bano bagamba nti bakizuula ng'ekkanisa esaana kufuluma n'ebuulira enjiri okutaasa abantu nga bano. Tulabye nga abatamiivu n'abawala ababadde beetunda bambi olw'okubanga tebafuna mwaganya ani ababuulira tebasobola kulokoka. Naye ffe bwe twagenze nga Jericho Breakers ne tugenda mu ghetto places mazima ddala abatamiivu balokose. Okusinza kwa leero kukulembeddwamu abavubuka era nga Lydia Kisaache yakulembeddemu okubuulira nga mwasabidde bavubuka banne obuteeyonoonesa olw'ebizibu bye bayitamu wabula baddukira eri Yesu kuba abantu bayiwa. Omulabirizi Dr. Joseph Sekati nga yasumba ekkanisa eno akozesezza omukisa guno okujjukira omuweereza mu kkanisa eno Patricia Nakimuli eyagudde ku akisidenti n'emubetenta omutwe kyagamba nti kino kisaana buli muntu okweteekerateekera mu Katonda nga munywevu. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.